Abasajja abalina bakazi baabwe abagenze mulago okuzaala basabiddwa okutwala omukisa guno okweyambisa ekifo ekireddwawo kumpi ne waadi y'abakazi abazaala okufuna amawulire. Ekifo kino kirimu ebyokuyiga ebikwata ku kuzaala, okusomesebwa ku ndwadde eziba mu kwegatta, saako ebikwata ku bakyala abali embuto n'ebirala lutoto. Okuva eddwaliro lino lyaggulwawo mu mwaka gwa 1992, ekifo kino kye kisookedde ddala okussibwawo. Ye Professor Josephat Byamugisha okuva e Mulago agamba nti ekifo kiteereddwawo okuyamba abasajja okumanya abakazi bye bayitamu nga bali mbuto. Ye Kansala Ruth Mulindwa agamba nti ekifo kino abasajja mwe bajja okuwummuliranga nga balindirira abakazi baabwe abali mu leeba. Tufuna class ebiseera ebisinga ebibeera ejjudde naddala ku ssaawa ez'okumakya ne tubabuulira obulungi obuli mu kwerekera omukyala ng'azze mu ddwaliro. Kuba twagala nnyo bajje mu ddwaliro bawerekere ku bakyala baabwe bategeere biki bye bayitamu nga bazze mu ddwaliro. Naye mu ebyo bye tubasomesa tubabuulira obulungi obuli mu kutesitinga okukebera akawuka ka HIV. Era tubategeeza nti abakyala bo tubakebera nga bazze okunywa eddagala, era abo bonna bwe tusanga nga balina akawuka ku lunaku olwo lwennyini tutandika okubawa eddagala tusobole okulaba nga tutaasa omwana oyo obutafuna kawuka. Ekifo ky'abasajja ekipya kirimu entimbe za televisioni omuli entambi eza buli kika nga kitwalira ddala abasajja abawerera ddala 20.